Gwafuna ebirooto nga weegatta n'omukazi oba nga muli mu kwezina n'omusajja n'oyimuka ogenda okwekebera enkeera oba okudda engulu nga mu butuufu babadde bali kukozesa era nga weegase n'omuntu. Kino si kirooto mukwano, oyo abeera musajja wo oba abeera mukazi wo ow'omu mwoyo, kiyite spiritual husband oba spiritual wife. Abantu abamu balina abantu bano nga oluusi famire, abantu ab'emitima emibi, oba oluusi bazadde be, oba oluusi kubanga mbirabyeko bingi, mbiwuliddeko bingi, ng'oluusi bazadde bo be baakuteekayo. Abaana babawonga mu bintu, ne bakuwonga mu bintu by'otategeera, ne bakulinda oweze emyaka bwe giti, ekintu ne kitandika okujjanga ne kikkozesa ekiro nga weebase, nga kyo kikuyita mukyala waakyo era ng'oli mufumbo gy'oli. Abantu abalina embeera eno oba bayita mu mbeera eno kizibu nnyo okuwangaaza relationships zammwe. Ate munnange oluusi kigenda ne abamu kisigalayo n'obeera nga teki-escalatinga naddala nga baamukwasa bukwasi, naye bino bye biri nti baakuloga bulozi, oluusi kivaamu ne kitandika okukozesa ng'oli ne mu bantu. Osobola okuba ng'oli mu bantu n'okiraba nga kizze n'ogwa wali n'otandika okuvaamu amaloboozi ag'omu buliri, n'otandika okwekolakola obusolosolo obulaga nti oli mu kikolwa kya kwegatta. Weewaawo abantu baba bakulaba naye babeera tebalaba muntu gwe weegatta naye ggwe oba omulaba. So ensonga eyo bw'oba ng'ogiyina togibuusa maaso, don't take it lightly, kubanga ekituufu kiri nti tosobola kudeetinga, tosobola kubeera mu relationship eri nnomo ey'abantu aba bulijjo ng'olina omuntu oyo bw'atyo mu bulamu bwo, kubanga ekisookera ddala taba muntu, giri giba mizimu, misambwa, amajinni, ebintu ebigwa mu kkowe eryo bye bibeera bikozesa abantu abo bwe batyo. So bw'oba ng'owulira obikooye oba ng'oyagala okubyegobako, osobola okwegezaako nga ggwe omuntu. Yes, waliwo eddagala ly'osobola okukozesa, naye osobola okutandikirwako naddala ng'oli ku kyeyo. Kati abaana abakola mu nnyumba z'Abawarabu abali ku byeyo, bano abantu temumanyi balina ebintu byabwe ebisinga n'ebyaffe amaanyi. Nze mbabuulire, bano abantu balina sitaani, bano abantu balina ebintu. Kakati ogenda n'ogwa mu kiyumba oba n'ogwa ewantu nga waliwo ebyawo. Kati ggwe kubanga nti obeera mugwira ng'omutwe gwo munafu, ne kiryoka kikufuukira ekizibu, nga mukazi wattu osiibye okolokooye, ogenda okugwawo ekiro nga tebakuganya kwebaka bw'otyo n'enkya ne luli. Ky'ogenda okusooka okunkolera ne bw'oba oli Uganda ng'oyita mu mbeera bw'eti naye nga tolina ssente, kubanga ebintu by'abasawo si byangu. Olwo lumbe Luganda si Luzungu. Tolina gy'ogenda bakujjanjabe, mpozi ng'ogenze mu kkanisa, ogenze ku muzikiti oba ogenze mu basawo. It's a spiritual war, it ends with spirit. Badiringa nakyo spiritually. Tolinza kukwata spiritual problem n'ogitwala mu ddwaliro ezzungu mbu bagikuba empiso nedda. So oba olina kugenda mu abo, which will cost you money, naye osobola otandika ne wejjanjaba. Kibanga kyakatandika nga kito, oluusi kiba kyagala na kwemanyiza bwemanyizi bw'okyegobako ne kigenda nga tekinnaba kufuula mubiri gwo maka gaakyo, tekinnaba kuwambira ddala. Kisobola okugenda n'obeera ng'okiwonye. Ojja kunfunira omunnyo gwe tuyita sea salt. Wabula we guba gukubuze, osobola okukozesa omunnyo ogwa bulijjo gwe tuyita table salt oba omunnyo ogufumba. Sea salt ono waba omufunye, ogenda munteera mu buliri bwo. Situla omufaliso gwo oguggyeko, obikule akagoye k'omufaliso omaamiremu omunnyo ogwo. Then okwate ekitanda kyo, w'oba ng'olinako plywood wansi, zinula omufaliso oyiweko omunnyo otuuzeeko ekitanda kyo. Kwata omunnyo oguteeke mu ppiro yo, oba kwata omunnyo oguteeke mu kabbawulo oguteeke wansi w'ekitanda kyo. Kijja kuyambako okubeera nga weegobako embeera eno. Omunnyo kye kimu ku bintu ebiri ancient ebirina amaanyi ag'enjawulo munnange. Olinza ogulaba awo n'olowooza nti tegulina makulu, naye ebintu ebirimu amasitaani tebisembereza nnyo munnyo ogwo. So osobola n'ekirala okunfunira katunguluccumu. Katunguluccumu ono n'omuteekamu n'omunnyo. Ogenda musekula ofunemu, ogenda kufunira nga katunguluccumu bubiri, obusekule onfunira akacupa akali fresh oba ak'amazzi ogaggyemu nga kali fresh tokalonze. Then onfunira amazzi ogafumbe nga galimu omunnyo. Then oteekemu katunguluccumu waffe gwe twasekudde
obisengejje obiteeke mu kacupa ako obitereke. Ogenda kubinaabirako ennaku 7 nga weggyako buli kimu. Weggyako ebyakwekwata, weegobako buli kimu ekibi ky'omanyi kiri mu bulamu bwo kijja kukuyambako. Naye ekintu ekyo okikola ogenda kwebaka. Nti mmaliriza okwogera n'omwami wange ku ssimu oba oli ku kyeyo oba n'abantu bange maze okwogera ku gurupu byange ngenze ku YouTube yonna ntagadde nkooye. Kati ngenda kwebaka. Genda onaabe tobaako nagw'oyogera naye tokwata ku ssimu tokola ki? Oyingire obuliri okumala ennaku 9 ng'okikola ojja kulabawo enjawulo. N'ekirala osobola okunkwatira ekikwanso ekipya osobola obifuna ku dduuka. Ne bw'oba oli ku kyeyo ebikwanso eno gyebiri biyitirivu buli wamu kimanyi nti weebiri. Osobola okubitumya online, osobola whatever yonna yonna gy'osobola okubijja. Ekikwanso ekyo n'okikwata n'okifumita ku bulangiti yo. Like okikwata n'okifumita ku bulangiti yo. Omuntu eyandagirira nno munnange ekikwanso kino yali mukyala Muwarabu yabindagirira. Ye yandagirira nti ekikwanso kikola bwekiti ne bwekiti. Ekikwanso ekyo kiteeka oba n'okitunga ku ppiro n'okitunga ne ku bulangiti yo kiba kijja kuyambako okubeera nga kigoba ebintuntu ebyo ebiba byegera okwekwata. Kubanga munnange ebintu bino si byangu tosobola kufumbirwa singa kikwekwata like ne kikuwasa kyo kikuwasa. Ne weesanga nti abantu abamu obeera ng'ali olubuto n'otuuka n'otandika okufuna embeera y'olubuto olina sayinzi ogenda muddala bakebera tolina lubuto. Olubuto kumbe mweruli era otuuka n'olaba nti nazadde naye ng'ate tewamuzadde. So it's severe nti kituuka ne kifuuka ekizibu. So kiba nga kiri mu early stages osobola okyegobako oba osobola okkyeggyako n'obeera nga munnaye tokozesebwa. Kubanga teri eyo byakuwoza nti naloose nga twegatta ate n'oyimuka nga ddala weegasse gw'olaba kikola amakulu. Naloose nga nina omukyala gwe naye tukola omukwano n'oyimuka nga kituufu wakoze omukwano n'amasuuka wagoonoonyeeko nedda mukwano tekiri nnomo at all. Munsikirize nkome wano Mukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi mweraba wabula nga sinnabasiibula. Ayagala ekyogo oba ekyogero. Tulina ekyogo eky'omukisa. Ekyogo kye kyambulula then ne tubeera n'ekyogero eky'omukisa. Bw'oba ebintu byesibye nga tebikutambulira bulungi mu bulamu, business zidaaga, relationships ziri awo tebikutuka, akwagalako tadda, akusuubiza takuwa, ng'ebintu biri awo tebitegeerekeka. Munnange osobola okujja ku nnamba yange 0785 40 28 60. Jangu ku WhatsApp yange oŋŋamba oyagala kyogo nja kuba nkuwa ennamba ate ey'omukyala atunda ekyogo. Munnange ennamba eyo sigigaba ey'omuntu oyo kubanga ye tayagala bantu batali serious. Tayagala bintu ye agamba eddagala lye si lya kunoonyeza baguzi. If you want to buy, you buy. So tayagala ebyo byakumusumbuwa. Asooka akunnyonnyole and then you end up not buying, which I respect her. Mukyala mukulu tayagala byakubeerawo. Ennamba y'ogigaba oli n'akuba alowooza muwala muto agenda owulira ddoboozi lya mukadde n'amuvaako nga kituufu yali tanoonya ddagala adde anoonya ki kukwana oli n'akuba just kusumbuwa busumbuye bantu. So that's why ennamba ye njigaba only privately ate nga jangu ng'okakasiza nti weetaaga eddagala oba tolyetaaga please teweetaaga kujja kusumbuwa bantu. Yeah.